إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatenda mulungi ramajjuvu ga Allahu azza wa jalla oyo nyini buyinza era nanyini busobozi ku buli nsonga yatutonda n'atuteeka mu nsi wano nga tewali nsonga etutondesa okujjako kubanga tumusinza ayi okumwawula mu bwomu bwe tumwanjagira asokusaasira n'emirembe ku mbaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna rahmatan lil alamin tumwanjagira okusaasira okwo n'emirembe biberenga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baddu ba Allah balungi abakkiriza kyattendo okuba ntukyali balamu wano nga tukyassa nga tuli mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogujjudde obulungi obuyitirivu bw'oba okyassa sanyuka jaguza kitegeeza nti Allahu azza wa jalla akyakuwaddeyo akakisa okwongera okukuŋŋaanya ebirungi ebinaakugasa ng'ovudde ku mwaliro gw'ensi eno otandise olugendo lwo olw'okusisinkana Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla yatutonda n'atuteeka mu nsi yayogera naffe n'atubuuza alastu bi rabbikum qaalu bala yabuuza nti sinze mulezi wammwe ne tuddamu nti kituufu gwe mulezi waffe naye oluvannyuma lw'okuyita mu process ne tuva ku migongo gy'abataata baffe ne tuyingira mu nnabaana wa bamaama baffe ne tuyita mu process y'okuzaalibwa ne tutuuka ku mwaliro gw'ensi tuweerabira endagaano gye twakola ne Allahu azza wa jalla. Kati Allahu azza wa jalla n'atutumira ababaka omulembe gwaffe guno yatutumira ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'oyo ye mubaka eyasembayo khatama nabiyyin ye mubaka eyasembayo mu babaka bonna abo Allahu azza wa jalla be yatuma abali mu 10 bal abali mu 100. Ababaka lwaki bajja kutujjukiza obubumbwa bwaffe obutonde bwaffe lwaki twatondebwa okujja kuno ku nsi kyovola nti bonna bajja ne message emu la ilaha illallah teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. Abamanyi batugamba nti ekigambo ekyo tewali asinzibwa mu butuufu tuteekwa buteekwa okukiteekamu la maabuda bihaqqin illa Allah teriyo kirina right kusinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. Lwaki abantu basinza ebintu bingi basinza amayinja basinza ebitonde basinza ssente basinza abaana baabwe wahakadha. Kati omuntu ayagala okuddayo asisinkana omulezi we nga musanyufu gyali
afune n'omukisa ogumulabako alina kugoberera ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo n'abyekwatako butiribiri n'alongoosa ng'alongoosa ku lwa Allahu azza wa jalla ng'ayitira mu bino omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo obukwakulizo tubumanyi al-ikhlas wal mutabaa okukola ku lwa Allah n'okugoberera omubaka oyo aneekwata ku ebyo obukwakulizo obwo obubiri ajja kufuna essanyu oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno ate era ajja kubeera mu abo abajja okulaba ku mulezi waabwe omutonzi waabwe eyabatonda ku lunaku luli lwaligabula ekijjulo makeke eri abo abali babayingidde ejjana oluvannyuma lw'okubagabula bagenda kufuna ziyaada eyo Allah gyayogerako mu Qur'ani abanyu batugamba nti kwe kulaba ku Allahu azza wa jalla kuba oluvannyuma lw'okubagabula nsaba Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abalibeera ku mmeeza eyo ennene agenda kubeeyoleka buli muddu yeerolere omulezi we. Allahu akbar. Bannange nze buli lwendowooza ku nsonga eyo nfuna okutya kw'amaanyi. Imagine omuntu okuba ng'obadde ku nsi wano n'owangala ku nsi wano sinakindi ng'obadde mu abo abetwala okuba nti nno bayisiraamu naye ng'oyina ebyawongo by'okyekutteko daabwe otuuka ku lunaku luli malakul mawutu ejja okuggyamu omwoyo n'ekukwatira mu kaseera akakyamu laba bw'ofiirwa omukisa ogwo ogw'okulaba ku mulezi wo. Allahu akbar. Baddu ba Allah balungi abakkiriza tulina ekikangabwa mu community y'Abannayuganda twaviiriddwako mwannyinaffe Allahu azza wa jalla yamujjuludde okumujja ku mwaliiro gw'ensi eno yatandise olugendo lwe olw'okusirikana Allahu azza wa jalla. Mwannyinaffe maama waffe nze abeera maama wange olw'ensonga nti Muzeeyi Sebyala azaala mukyala wange maama Sumayya ono Haji Mayanja bba omukyalo oyo yafudde abeera mutoowe n'olwekyo ono abeera nnyazaala wange ate era Haji Mayanja oyo abeera mukulu wa muganda waffe wano gwe tuwangaala naye wano Taata Uzayi. N'olwekyo tulina connection ku makaago. Allahu azza wa jalla yamujjulula ku lwokuna yagenda kwebaka n'ayitirayo nga bwe tukimanyi nti okwebaka kwe kufa okutono nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akyogerako emyoyo oluusi agikwatirayo eyo egiba gituusizza ekiseera kyagyo wa yursilu l'ukhra ila ajalin musamma egyo egitannatuusa kiseera kyagyo n'agita ne gikomawo mu nnyama yaagyo okutuusa ekiseera kyagyo eky'okudda gyali lwe kirituuka. Kati ono maama waffe yabadde omu ku abo bannannyini myoyo egyo Allahu azza wa jalla gy'asigazaayo mu kufa kuno okutono n'agikwatirayo era bwe gwabadde. Omukyalo yabadde mujjumbize ennyo eri eddiini y'Obuyisiraamu. Ebigambo bingi ebimwogeddwako ebintu byabadde akola, bintu bingi byabadde akola ng'abikola mu kyama okuyamba abantu e Uganda, okuyambako okuyimirizaawo amadalasa, okuyamba abawalimu ab'enjawulo, okuyamba abaana bamulekwa. Ebyo byonna ng'abikola naye nga tayagala na kumumanya kuba waliwo omusiraamu gwe yagamba nti nsaba Allah aleme tusisinkanya gwe beera eyo kola bibyo nze ntegeeza butegeeza kiki kye weetaaga nga nkola ku busobozi bwe nnina bwe ndiba wakulabako njagala bannengeze bulengeza nti oyo ye gundi. Subhanallah. Nolwekyo baddu ba Allah mpanjagira Allahu azza wa jalla asasire omukyalo oyo amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde amugaziirize ekinnya kyagendamu amwanguyiza olugendo. Tumanyi bulungi nnyo obuzibu obuli awo mu kinyaawo okwanukula ebibuzo by'abamalayika Munkaru ne Nakir
tumuwanjagira Allahu azza wa jalla amugondeze process eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tugenda maaso n'okwongera okujuliriza omusomo gwe twatunulako mu darasa yaffe eyaggwa nga twali twogera ku nnamula y'omukyala ali olubuto n'omukyala ayonsa nga bafunye obuzibu batiiriridde. Ono ow'olubuto atiiriridde obulamu bwe oba atiiriridde janinu omwana ono gw'ayina mu lubuto. Ono ayonsa atiiriridde omwana ono gw'ayonsa ajja kkaluubirirwa okuyonsa omwana ono. Twalaga ebyokulabirako omukyala asobola okubeerawo ng'ayonsa omwana ng'ono omwana takombera ddala ku mmere wadde eccupa y'amata, abeera ku bbeere throughout, ate nga ali ku right ye, ate nga right ye Allahu azza wa jalla yagimuwa omwana ono right ya myaka 2. Ne mbagamba nti waliwo abakyala abamu abeerawo ng'omwana asobola okumuyonka n'awulira nga kwegamba takyetegeera, buli kaseera aba ayina kulya ayina kunywa, naddala okunywa. Abaffe omukyala oyo alamulwa atya? Ne tulaba nti waliwo ebigambo bya mirundi ng'ena naye ebigambo ebirina stand, bigambo 2. Ne tulaba ekyaba bagamba nti omukyala ono asiibulukuka bw'abeera mu mbeera eyo n'aliwa mu biseera ebirala. Ne tulaba nga beesembesa aya ya Allahu azza wa jalla, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allahu azza wa jalla yali ayogera ku muntu omulwadde n'oyo ali mu safaari, bakkirizibwa okusiibulukuka ne baliwa mu biseera ebirala. Kati omukyalo ono bamukategolayizinga ne bamuteeka mu kategole y'abalwadde abalina obulwadde obuwona. Amakulu Allahu azza wa jalla bayogeddeko nti baliriwa mu biseera ebirala. Ne tulaba ekigambo ekyokubiri ekyo ekiriko basahaba nga Ibn Abbas ne Ibn Umaru radiyallahu anhum nga bagamba nti omukyala ali mu mbeera eyo bamukategolayizinga nga omusajja omukadde oba omukyala omukadde, nga bagamba nti Allahu azza wa jalla yagamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Abantu abo bakaluubirirwa nga tibasobola kusiiba, basibuluka ne baliisa bamasikini. Ne tulaba athari zaabwe nga boogera ku nsonga eyo. Ne tugamba tujja kwongerezaako tulabe kubamu ku bamanyi abawalimu baffe abagenda n'ensonga eyo nga mwe muli muganda waffe Hussein ibn Auda al-Awaisha mu kitabo kye al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya al-Muyassara, ne baganda baffe baseeka ababiri Salim ibn Idi al-Hilal ne Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid mu kitabo kyabwe Sifatu Sawmu Nabi sallallahu alaihi wasallama fi Ramadan. Tugenda kuyitamu mu bufunze kwongera kujuliriza ensonga gye twayogerako nga tunaba kuyingira mu bigambo by'abasajja bano hafidhahumullah. Nyongera okukikkaatiriza nti omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa akakatibwako okubeera ng'asiiba, akakatibwako okubeera ng'asiiba omwezi gwa Ramadan. Wabula bwe yeesanga nga embeera emukaluubiridde tasobola kusiiba olw'obukaluubirivu, atiiriridde omwana we oba atiiriridde obulamu bwe, then akkirizibwa okusiibulukuka. Kati awo oluvannyuma lw'okusiibulukuka
we wali okusika omugwa. Abamanyi bonna bakkiriziganya nti okusiba kuno kwa mpaka eri omukyalo ono until nga wazzeewo embeera emusonyiisa okusiba kuno. Kati awo bw'asibulukuka we wali obuzibu. Ayina kukola atya? Tuli wamu? Kati muganda waffe owa al-mawsu'atu al-fiqhiyya agamba wansi w'omutwe ogugamba nti man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alayhim al-fidya. Yali amenya abantu abayina olukusa okusiibulukuka nga bakakatibwako kuliwa, nga bakakatibwako kuliisa. Watajibu alayhim alfidya, nga bakakatibwako kuliisa. Kati yamenya muzeeyi, omusajja omukadde n'omukyalo omukadde. Betwogera omusajja omukadde oba omukyalo omukadde, tetutegeeza ono akaddiye ennyo nga ebintu takyabitegeera nabitegeera. Wabula tutegeeza omuzeeyi akaddiye nga akyategeera bulungi naye nga takyayina maanyi gasobola kutuukiriza kusiiba kuno. Oyo Allahu azza wa jalla amukkiriza okubeera nga asibuluka. Tusaana tukijjukire nti okusooka Allahu azza wa jalla bwe yalaalika okusiiba yagamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Okusiiba nga kwakalaalikibwa abantu balina eddembe. Oyo akalubirwa nga tasobola nga alina choice okuliisa. Kugamba walina choice either ng'osiiba oba ng'oliisa buliisa. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa antasuumu khayrun lakum. Naye bwe muba musiibye kisingako obulungi. Kati Allahu azza wa jalla bwe waayitawo ekiseera nassa etteeka eddala. Mu tteeka eddala liyassa faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Abamanyi batugamba nti akatundu aka akasembayo faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Oyo yenna asiŋŋaaniddwawo omwezi gwa Ramadhaani, oyo yenna abeera asanzeewo omwezi gwa Ramadhaani nga mulamu ng'atuukiriza ebyo byonna abamanyi nga bwe babitulaga. Omuntu asiiba alina kubeera mu mbeera ki? Alina kubeera mutuuze, alina kubanga alina obusobozi, alina kubeera musiraamu, alina kubanga mukulu n'ebirala nga bye babitunnyonnyola. Kasitoba nga ezo zonna criterias zonna otiikinze tiiki then oteekwa buteekwa okubanga osiiba. Abamanyi batugamba nti akatundu ako kaasangulawo wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kati baswahaba batugamba nti aya eno yasangulwawo Ibn Umaru n'abalala. Kati Ibn Abbas yenga agamba nti laisat bimansukha. Aya eyo teyasangulwawo wabula yaspecifyinga bantu ki. Yasangulwawo ku side emu ate nebeera nga especifyinga ku bantu abalala. Kuba omusajja omukulu, omusajja omukadde n'omukyalo omukadde bagwa mu aya eyo. Amakulu yasigalawo ng'eramula naye ng'erina abantu abali specific beeramulako. Kati Ibn Abbas radiyallahu anhuma n'atugamba nti omukyalo ono ow'olubuto n'omukyala ayonsa bwe baba nga bakalubiriddwa bagwa mu kitundu kya aya eyo egwamu omusajja omukadde n'omukyala omukadde. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati Sheikh agamba nti nno wal hubla wal murdi idha lam tutiqa as-sawmu aw khafata ala anfusihima aw awladahuma aw awladihima aftarata wa alayhima al-fidya wa la qada'u alayhima. Nti omukyalo w'olubuto n'oyo ayonsa idha lam tutiqa as-sawm bwe baba nga tebalina busobozi busiiba bafunye okukaluubirizibwa aw khafata ala anfusihima obanga bafunye okutya batiiriridde obulamu bwabwe aw awladihima aftarata
basibulukuka wa alayhima alfidiya ekibakakatako kubeera kuliisa wala qada'u alayhima tebakakatibwako kubeera nga baliwa tebakakatibwako kubeera nga baliwa. Naleeta obujulizi kuva ku Ibn Abbas ng'agamba nti idha khafat alhamil ala nafsiha omukyalo ow'olubuto bw'abanga afunye okutya atiiriridde obulamu bwe walmurdi'u ala waladiha fi ramadana agamba nti n'omukyala ow'olubuto agamba nti n'omukyala ayonsa bw'aba atiiriridde omwana woono gw'ayonsa mu mwezi gwa Ramadani yuftirani basibulukuka wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wala yaqdiyani sawman agamba nti basibulukuka ne baliisa mu kifo kya buli lunaku olwo lwe basibulukuse ne baliisaamu masikini omu wala yaqdiyani sawman tekibakakatako kubeera nga baliwa. Lwaki? bamaze okubeera nga baliisa mu kifo ky'olunaku luno lw'abatasobodde kusiiba. Tuyigamu ki? Kitegeeza nti omukyala asobola okusiibamu ennaku 10 mu Ramadan oba okusiibamu ennaku 5 lwawulidde nti alina obusobozi n'asiibayo olunaku lumu. Kati lwatasobodde n'aliisa, lwatasobodde n'akola ki? N'aliisa. Kati zino zaliisizza talagirwa kuziriwa kuno okuliisa kw'abaliisiza kubeera kumala. Agamba nti qala sheikhuna fil ilwa'u sheikh agamba nti sheeka waffe yani Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah yagamba mu kitabo kye al-Irwa'ul Ghalil n'agamba nti wa fi riwaya lahu bisanadi al-madhkura an Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu riwaya endala nga yajjira mu lujegere lwe lumu olwo olwogeddwako waggulu nga ejjibwa ku Ibn Abbas agamba nti annahu ra'a ummi walad lahu hamilan au murdi'an nti Ibn Abbas ono yalaba maama w'omwana we eitha yali ali lubuto obanga ali mu kuyonsa faqala n'amugamba anti bimanzilati alladhi la yutiqu gwe oli mwabo oli mu mbeera ey'abo abatayina busobozi busiiba abafuna okukaluubirizibwa alayki an tut'imi makana kulli yawmin miskinan ekikkakatako ki kuliisa buli lunaku lw'otasobodde kusiiba kuliisa masikini omu wala qadaa'u alayki tekikuliiko ekyokuliwa kasita oba ng'oliisizza tekikuliiko ekyokuliwa. Agamba zaada fi riwaya an Sa'id bihi anna hadha idha khafati ala nafsiha mu riwaya endala kwajjirako ebigambo ebirala ebyeyongerako nga bigamba nti anna hadha mazima ddala omuntu oyo idha khafati ala nafsiha bw'abanga atiiriridde obulamu bwe abeera asibulukuka n'aliisa. N'atugamba mu riwaya endala eyajjira mu kitabo kya Daraqutni min tariqi ruhi an Sa'id bihi bilafdhi anti min alladhina la yutiquna as-siyama alayki al-jazaa'u wa laysa alayki al-qadaa'u gwe oli mwabo abatayina busobozi abakaluubirirwa okubanga basiiba n'olwekyo ekikkakatako ki kubeera nga oliisa wabula tekikkakatako kubeera nga oliwa. Agamba thumma rawa min tariqi Ayyub an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas wa Ibn Umar radiyallahu anhum qala
bagamba bano basahaba ab'ebitiibwa bombi twalaba ku mulundi guli abasajja bano be baani. Ibn Abbas muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera kazini we, ate yalina oluganda ku Maimuna mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali maama w'omuto. Amakulu yayingira nge wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Maimuna radhiyallahu anha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali maama w'omuto, ate nga ono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate naye kazini we, kuba Abdallah muganda wa Abbas yazala Abdallah ibn Abbas, Abdallah yazala Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bonna baana ba Abdul Muttalib. Kati atono Maimuna muganda wa mukyala wa Al-Abbas taata wani. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muganda wa mamawo abeera mamawo ddala. Kati ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nyumba wa Maimuna yayingiranga kyere. Ibn Abbas Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusabira dua, Allahumma faqihu fi ddin wa allimhu at-ta'wil. Muwe okukenkuka mu ddiini, omuwe n'okutegeera okuvunula ekitabo kino, yatuvunulira aya zino. Kati baswahaba bano bombi, Ibn Umaru naye mukoddomi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mwanyina Hafsa radhiyallahu anha yali mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, oyo naye ng'ewa Hafsa ayingira kyere. Abamanyi batugamba nti ye omu ku baswahaba bw'abanga si asingira ddala okuba nti nno yagoberera sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Buli kamu yakalondoola. Kyova olaba nti yalumwa nnyo bwe yawulira nga Abu Hurayra anyumya nti omuntu asaalidde mayiti n'agoberera n'okuzika n'aziika afuna kiraataani, afuna ensozi bbiri. Jazakallahu khair. Afuna kiraataani, ensozi bbiri. Bw'oba osaalidde ofuna kiraat, olusozi lumu. Bw'osaalira n'okuzika n'oziika ofuna kiraataani, ensozi bbiri. Kati bwe bamugamba nti Abu Hurayra bw'atyo bw'agamba, yatumya bwe baserabidde ndowooza wa maama waffe Aisha n'amubuuza nti owaayi kituufu kino Abu Hurayra kyayogera? N'amugamba ye. Kati yalumwa nnyo n'agamba bannange twafiirwa dde ensozi nnyingi. Amakulu yaraakabanga nnyo sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati baswahaba abo bombi bagamba nti alhamilu walmurdi'u tuftiru wala tuqdi. Tuftiru wala tuqdi, nti abakyala bano ow'olubuto n'oyo ayonsa basiibulukuka tebaliwa, amakulu baliisa buliisa. Wa hadha sahihu. Sheikh agamba nti nno olwo olujegere lwayo lutuufu. Ne athari endala nga bwe twagenda tuziraba Sheikh era zeezo ze yaleeta wano ng'alaga obutuufu bw'ensonga eyo. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, obujulizi obwo baswahaba bano ab'amaanyi babunywererako. Tebayinza kubanga boogera ebigambo bwe bityo nga babijja ku kwagala kwabwe, wabula babijja ku mukama waabwe, babijja mu kutegeera kwe baategeera ekitabo kya Allahu azza wa jalla. Tebasobola kwetengerera ne balamula ku kintu ekikwatagana ku okusiiba mpaji mu mpaji eziyimiriddeko obusiraamu. Tebasobola kwetengerera bwe batyo ne bagamba omuntu confidently nti gwe tokakatibwako kusiiba, anti min alladhina la yutiquuna asiyama, gw'olimu abo abakaluubirizibwa, n'olwekyo tokakatibwako kubeera ng'osiiba, olina kusiibulukuka. Alayka aljazaa'u wa laysa alayka alqadaa'u, gwe olina kuliisa, tokakatibwako kubeera nga oliwa. N'olwekyo sahabi ow'amaanyi bw'atyo bw'ayimirira n'aleeta ensonga eyo nga bw'agireese ne confidence eyo bw'etyo, subhanallah, kiba kitegeeza nti tajja mu bbanga era abatagoberedde kwagala kwa mwoyo gwe. Bw'atyo Sheikh bwe yalaga. Kati mu sifaatu sawmi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi Ramadan, era bamaseeka nabo bayogera ku nsonga eyo. Bayogera ebigambo bingi, tetulina biseera bigenda kubiyitamu, wabula okubayitiramu mu bufunze bawandika peegi nga 5 nga bali ku nsonga eyo eya alfidiya, okuliisa. Omuntu eyasookera ddala bagamba nti alhamiru walmurdhi'u
idha khafata ala nafsihima au waladihima aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Omukyala ow'olubuto n'oyo omukyala ayonsa bwe baba bafunye okutya batiiriridde obulamu bwabwe oba batiiriridde abaana baabwe, basiibulukuka ne baliisa buli lunaku lwe baba batasobodde kusiiba masikini omu, ne bagamba nti nno washahida dhalika min kitabillah. Ekiwagira ekyo ki? Kitabo kya Allahu azza wa jalla, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allahu azza wa jalla yagamba nti n'oyo abaakaluubiriddwa nga tasobola kusiiba ayina kusiibulukuka, fidyatun ta'amu miskin, ayina kusiibulukuka n'aliisa omunaku buli lunaku lwaba tasobodde. Anna hadhihi al-aya makhsusa بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما. Agamba nti obujulizi obuli mu kitundu ekyo tubwesembesa nga buli specifically ku musajja omukadde n'omukyala omukadde. Nabanyonyodde omukyala omukadde yaluwa oba omusajja omukadde yaluwa ayogerwako mu aya eno. N'oyo omulwadde nga obulwadde bwe la yurja buluhu, ng'obulwadde bwe tibuwona, ng'obulwadde bwe tibuwona, ayina arusazi ezakabi, ayina embeera mu mbeera nga temukkiriza kusiiba. Abasawo ne bamugamba nedda tokkirizibwa kusiiba. Walhamil walmurodeo, n'omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa. Idha khafata ala nafsihima, bwe baba batiiriridde obulamu bwabwe, au waladihima oba abaana baabwe, then baba balina okusiibulukuka ne baliisa. Kama sayati bayanahu an ibn Abbas wa ibn Umar radiyallahu anhum. Agamba nti nga bwe tugenda okulaga obujulizi okuva ku Ibn Abbas ne Ibn Umaru. Kakati bashekhe ebigambo bingi bye bayogera wano nga bannyonnyola aya zino zenkonyeko emabega, nti waliwo aya eyasangulwa ne aya eyasangulawo. Waliwo aya eyasangulwa, aya eyasangulwa yeruwa? Aya gye twagambye eyasangulwawo yegamba nti nno wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nesangulawo ne aya egamba faman shahida minkum ash-shahr falyasumuhu, oyo yenna abasiŋŋaniddwawo omwezi ateekeddwa abeere ng'agusiiba. Kakati basheka bagamba nti walihadha qad yudhannu anna ibn Abbas mukhalafa li jumuhuri sahaba, nti abantu bangi balowooza nti Ibn Abbas okugamba nti eno ayati yasangulwawo, mujjukira twala bigambo bya Imamu Bukhari bye yawandiika ng'agamba nti anna Ibn Umara qala hiya mansukha, nti aya eyo yasangulwawo. Wa anna Ibn Abbas qala laysat bimansukha, Ibn Abbas yena agamba nti nno teyasangulwawo. Agamba nti hiya lishaykh alkabir walmar'atu alkabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Kati Imam Bukhari ebyo ebigambo yayogera ng'agamba nti aya eno Ibn Umar wagamba yasangulwawo, Ibn Abbas agamba nedda tiyasangulwawo, wabula aya eyo yasigala nga eramula ku musajja omukadde n'omukyala omukadde nga tebalina busobozi busiiba, n'olwekyo basiibulukuka ne baliisa masikini. Kakati Abu Dawuda n'aleeta hadisi nga kuliko ebigambo ebyeyongerako ku bigambo bya Ibn Abbas nti walhubla walmurodhe idha khafata yani ala auladihima aftarata wa at'amata. Mukyalo ono ow'olubuto n'oyo ayonsa bwe baba nga batidde bafunye okutya
batiidiridde abaana baabwe oba batiidiridde bo bennyini obulamu bwabwe basiibulukuka ne babeera nga baliisa. Ebyo bigambo twabikola ki? Twabiraba. Kati basheekhe kye bagezaako okunnyonnyola bagamba nti nno abantu abamu balowooza nti Ibn Abbas yayawukana ku baswahaba, ekitali kituufu. Nti yayawukana ku baswahaba, ekitali kituufu. Wabula ekituufu kiri nti Ibn Abbas yakwatagana ne baswahaba. Lwaki? Yatulaga nti aya eno yasangulwawo mu kulamula okwa jjeno, nga bwe nabagambye nti okusiibanga kwakalaalikibwa abantu balina choice, baswahaba balina choice. Ng'awulira nga tasobola akaluubiriddwa, kuba omuntu asobola okubeerawo nga si mulwadde naye ng'awulira akaluubirirwa okusiiba. Okusiiba nga kwakalaalikibwa, abantu balina choice, okusiiba oba okuliisa. Kati Allahu azza wa jalla bwe yasse etteeka eddala, faman shahida minkum ash-shahr falyasumu, oyo yenna asiŋŋaaniddwawo omwezi guno falyasumu, teeka kiragiro ateekwa buteekwa okubeera nga agusiiba, okujjako oyo aba ayina exceptional case ng'anokolwamu. Ibn Abbas n'atulaga abantu ba miteeka 5 abajjibwamu abakkirizibwa okusibuluka, 3 n'atugamba nti baliisa tebaliwa, 2 n'atugamba nti nno baliwa. Ani abajjukira? Omukazi ayonsa, omukazi ow'olubuto, omutambuze, ow'obulwadde, abo bana, owokutaano omukadde. Naam, jazakumullahu khaira. Abantu ba miteeka 5 Ibn Abbas yatugamba nti nno basibulukuka. Abantu ba miteeka 5 basibuluka: omukadde, omulwadde, omutambuze, omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa. Kati n'atugamba nti 3 baliisa, 2 baliwa. N'atugamba nti omutambuze n'omulwadde ow'obulwadde buno obwa bulijjo obumanyiddwa obuwona baliwa oluvannyuma ng'obulwadde buwonye oba nga omutambuze avudde mu safari. N'atugamba nti n'omukadde n'omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa, abo bo baliisa buliisa. Ebyo byonna nsuubira mubijjukira bulungi. Kati Allahu azza wa jalla bwe yalagira nti oyo yenna asiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa Ramadhaani, then ateekwa buteekwa okusiiba. Kati sheekh agamba nti wathabata li sheekh al-kabir, aya eyo bwe yajja faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu, nga esangulawo aya eri yasigala ekyalamula ku bantu bano abali specific. Wathabata li sheekh al-kabir wal ajuz al-kabira idha kana la yatiqani as-sawma wal hubla wal murdi idha khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Agamba nti nekikakasibwa omusajja omukadde n'omukyala omukadde bwe baba nga tebalina busobozi busiiba, amaanyi gabawedde, n'omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa bwe baba nga batiidiridde obulamu bwabwe oba abaana baabwe, aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan, basiibulukuka. Abantu abo nga babamenye basiibulukuka ne baliisa buli lunaku lumu masikini omu, ne baliisa buli lunaku lw'abatasobodde kusiiba n'abanga aliisa masikini omu. N'olwekyo tewaliiwo, basheeka batunnyonnyola nga bagamba tewaliiwo kukubagana wadde okwawukana kw'abaswahaba ku nsonga eno, kuba Ibn Abbas ekigambo kye yagamba nti nno laisat bimansukha, aya eno laisat bimansukha, yali tategeeza nti agoba ekigambo ky'abali abalala basigadde. Yali ategeeza nti nno aya eno tiyasangulwawo, wabula yasigala ekyalamula ku bantu abali specific. Kati ne Ibn Umaru n'abalala okubanga bagamba nti nno aya eno yasangulwawo, bategeeza nti yasangulwawo mu kulamula okwa jjeno. Lwaki? Ibn Umaru yennyini
azza oluvannyuma n'atugamba nti omukyalo ono ow'olubuto n'ayonsa balina okuliisa tebalina kuliwa. amakulu akwataganye naani? ne Ibn Abbas ku nsonga eyo. mu bigambo bingi bye bayogera mwe muli ebyo bigamba nti no faidha tabayyanat dhalika wa ayqanat bihi fakad thabata ladaika anna ma'na al-aya mansukhu binisbati liman yutiqu as-siyam wa ghayru mansukhu binisbati lilladhi la yutiqu as-siyam. agamba nti nno oluvannyuma lw'ebyo byonna bye tunnyonnyodde kimaze okukakata era ndowooza okiraba bulungi nti amakulu ga aya eno okugamba nti nno mansukhu yasangulwawo ku sayidi y'oyo alina obusobozi obusiiba naye ng'ayagadde kukozesa choice eno, wabula neebanga teyasangulwawo ku sayidi y'oyo atalina busobozi busiiba. n'agamba nti walhukuma al awwalu naskhu bidalalati al-Qur'an. ennamula esooka aya eno yasangulwawo ng'esangulwawo na bujulizi bwa Qur'ani. faman shahida minkum shahr falyasumu. owulira? n'agamba nti wa amma al-hukmu athani fathabata bidalalati sunna walam yansukhu ila yawm al-qiyama. ate ku sayidi endala n'enywezebwawo ennamula eno n'enywezebwawo ku sayidi ya sunna era bwekityo bwe kigenda okusigala mpaka yawmul qiyama. aya eno akatundu kano akagamba nti nno wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskini kalamula ku bantu bano abali specific era embeera bwetyo bwegenda okusigala okutuusiza ddala yawmul qiyama. kati bashekhe baleta hadisi ebbiri eya Muadhi ne hadisi ya Ibn al-Aqwa ezinnyonnyola okusangulwawo kwa aya eno. kati bamala okuzinnyonnyola ne bagamba nti fahadhana alhadithani sarihani fi bayani anna al-aya mansukha binisbati lilladhi yutiqu siyam. ezo hadisi ezo zitulaga bulungi nnyo bujulizi obweyolefu obutulaga nti aya eno yasangulawo ginne waayo ku ludda lw'oyo alina obusobozi obusiiba n'aggyibwako rayiti eno choice eno gy'abadde ayina. ghayri mansukha binisbati lilladhi la yutiqu siyama ay inna al-aya makhsusa. ne bagamba nti aya eno yasigalawo ng'eramula ku sayidi y'omuntu ono atayina busobozi. ay inna al-aya eno amakulu nti aya eno makhsusa eri specific ku bantu abo nga bwe tubamenye. ne bamaliriza nga bagamba walidhalika fa Ibn Abbas muwafaka lissahaba. ekituufu nno bwe weetegereza ebyo byonna Ibn Abbas yakwatagana bulungi nnyo ne basahaba banne. wa hadithahu muwafaka li hadithi Abdullah ibn Umar wa Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. hadisi ebigambo bya Ibn Abbas bikwatagana bulungi nnyo n'ebigambo bya Ibn Umaru n'ebigambo bya Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhuma. agantu wakadhalika ghayri mutanaqidhu fa qawluhu laysat bimansukha. nti tewaliwo koonagana tewaliwo kubagana ekigambo kye kiyagamba nti laysat bimansukha. yufassiruhu qawluhu innaha mansukha ay inna al-aya makhsusa. ekigambo kino kivuunula kinne waakyo ekigamba nti nno aya yasangulwawo amakulu yasigalawo nga eri specific ku bantu. so nga luli yali jeno yali jeno wabula obwa generality buno ne busangulwawo nesigala nga eri specific ku bantu abo nga betubamenye. all in all baganda banga Abaisiraamu ebigambo by'abashekhe bano tebagezaako okunnyonnyola n'okutangaaza nti basahaba tebayawukana ku nsonga eno, wabula ennyanjula y'ebigambo bino ye yayawukana naye nga bonna bategeeza kimu. Ibn Umar ogamba nti no aya yasangulwawo yali ategeeza nti ennamula eno eri jeno yakola ki? Yasangulwawo kuba azze n'atulaga ng'agamba muwala we, nti akole ki? Asibulukuke. Naafu yatunyumiza n'atugamba nti kaanati bintun li Ibn Umara tahta rajulun min Quraishi, yayina muwala we gwe yafumiza omusajja omukuraishi, wa kaanati hamilan
omwana ono muwala we yalina olubuto fa aswabaha atashun fi ramadana omukyalo ono ennyota yamuyitirirako mu mwezi gwa ramadani fa amaraha ibn umara an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskinan namulagira namugamba nti no sibulukuka liisa ate toliwa buli lunaku lwolya liisa naye teyamugamba kuliwa wabula okuliisa kuno kuba kukumalidde n'olwekyo ennamula eyabaseeka bano nze yantebenkerera mu kifuba era gye nagenda nayo ye nnamula eriko baswahaba bano nga betubalabye Abdallah ibn Abbasi ne Abdallah ibn Umaru era ye nnamula eriko Sheikh waffe Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a era yeriko abawalimu bano bembasomedde biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wabula nzidamu okukikkaatiriza n'okukiggumiza nti bannange okwawukana kw'abamanyi mu masaili alfiqhiyya tegatuviira mu ntalo. Ate era nyongera okukubiriza abawalimu nti bw'oba osomesezza ku masaili agalina enjawukana kirungi otuwe ku sayidi zombi gw'otulage sayidi kijogwako abantu obawe choice okuba nti nno beesalirawo okusinziira ku nnyinnyonnyola ebeera ennyonnyoddwa abamanyi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maliza mpanjagira Allahu azza wa jalla wekise kingi atekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoke by'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibaddemu ezo zange enganze muwanjagira abeere nga azinsonyiwa era muwanjagira alime kuzibafuulira ekibabuza. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.